akaliba akendo okalabira ku mukonda. Wetwogerera ekibiina kya Nuupu kisensedde eggwanga lyonna okulimalawo ate mukawolawola, era nga okusinziira ku pulaani ey'ekibiina ekya National Unity Platform n'ebirabwako bikikoze, muganda wange gwe obeera mu buyabuya obutamanya oba obutasobola kubeera ng'okisensinga nti kirabika munnange ekibiina kino kyajja kimazeeko ate nga kisobodde. Ekisooka mu nzija yaakyo kyajja mu ngeri eyeewuunyisa. Okuwandiisa ekibiina mu kakiiko k'ebyokulonda nga bimaze okubeera nga bitegeerekeka, n'abantu abamu baafiirwa emirimu gyabwe baagobwa olw'okubeera nti baawandiisa ekibiina mu bulagajjavu ne batasobola kubeera nga babugulizaako omukulu nti baabano bawandiisa ekibiina. Definitely kyali kirina okubeera nga kigaanibwa, naye munnange bwe batyo baakiwandiisa. Kakati gwe baasigaza ekibalama nkonge baatugamba kati ennaku zino ali eyo bali mumuwa amasaagi oba bapulaaninga ki, anti baateekayo omusango nga baagala okubeera nga bali claiming ekibiina era nga babateekamu ssente tubamanyi bulungi nnyo. Kakati Nuupu mu kusensera Uganda yonna era bikandowooza munnange engabo egikwasizza maanyi, era already bamaze dde okubeera nga batubuulira era batulaga n'obukakafu obukwatibwako nti bamaze dde okuzimba ekitebe mu buvanjuba obw'eggwanga lya Uganda, mu Eastern Uganda, Busoga bazimbyeyo dda ekitebe. Era bw'atyo Bobi Wine yatutegeezezza nti ettaka baaligula ebbanga erisoba ne mu mwaka emabega, naye ne bakikuuma nga kyama kubanga nga bakimanyi bulungi nnyo nti balina okubeera nga babalemesa. Wali e Makerere Kavule nabyo byali bya kyama, naye ebyama biringa ebyategerekekamuko katono. Y'ensonga lwaki tebasobola kuzimbawo bizimbe bye baali balowooza nti bye balina okuzimbawo ne ba renovating ebyo ebyali biriwo, kubanga bakitegeera nti tebajja kubakkiriza naddala okwapuruvinga plan nti bajja approving eyitewo ti Nuupu ezimba ekitebe nga NRM terina nga tekisoboka. Kakati munnange kirabika okwetoloola eggwanga Nuupu erabika yazimba dde ebitebe era ababuuza accountability munnange balabika bigenda kubaggwira ku matama. Katusooke ate tufune akatambi kano Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baggulawo ekitebe kya Nuupu n'ebigambo bye yayogedde. Muganda wange obyewulirireko awo ogenda okusinziira okumanya nti pulaani y'ekibiina kino ki Nuupu bwe tudda ku ground level, muganda wange ekibiina kyasiisira dda ku ground kwekiri, era 2026 protest vote muganda wange gisuulenga oli munywevu. Mukama Katonda munnange anti bagamba ayamba yeeyambye, ate atandiseeko tafaanagana nga atatandikangako. Yensonga lwaki kyamakulu nnyo okubeera nga muteekawo omubiri nga mweyiirawo omubiri okusobola okutunula eggwanga lino. Katusooke tuwulirize ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali mu kuggulawo ekitebe ekya Nuupu kye bagguddewo era kye baazimbye mu ngeri y'okukikukusa, naye ng'olwedde kyayimiriddewo dda nga NRM terinaayo yadde eyo okuleka okukaaya n'obukaayanyi. Tulaba enkaayana wakati wa Kadaga, Among n'abalala, naye tebasobodde kubeera nga bazimba ebitebe okwetoloola kugamba okwegunga bwe nti NRM ekibiina kigumye. Kati kitegeeza nti Nuupu kye kibiina kati ekirina emirandira. Sooka owulirize munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obubaka speech ye gye yawadde mu kuggulawo ekitebe wali mu Busoga sub-region. Bana ensanyuse nnyo balabako, sooke twebaze Katonda ali waggulu atusobozesezza okubeera wano olunaku lwa leero. Si maanyi gaffe, si magezi gaffe, si busobozi bwaffe, naye Katonda ali waggulu yatuusiza wano ne gye tulaga ajja tutuusaayo inshallah. Sookera ddala njagala okwetondera abakulembeze bannange ba MPs, ba mayors, abakulembeze mwena abalonde.
musonyiwe balimba sala kwagala nnyo kulimba naye mumanyi bwe tuli mubeera forced okulimba mweno struggle tuli forced okukola ebintu byetakiririza muze sikiririza mu kulimba naye olwaleero mbalimbye bannange mukubireko aba MPs ne ba mayors n'abakulembeze bonna mu ngalo basobole okunsonyiwa olwaleero ba MPs ne ba mayors n'abakulembeze abalala bonna n'abasindikidde message ne mbagamba tulinayo meeting nkulu nnyo si Igalandi nabagambye egenda kubeera Mbale empakisaakokesoka bagamba nabagamba tusinkane ku makya ku Monday tulina meeting enkulu nnyo era tusinkana nabagamba president tugendawo ne mbagamba tugenda Mbale meeting enkulu nnyo naye temwogera ne tula mu motoka ne tuvuga naye era Museveni kabeera katuli musama kakati mumanyi ekiri Embale badiployize polisi badiployize military bamanyi tugenda Mbale naye tujja naye tukyali so njagala betondera olw'okubasiba ekiwaani naye kibadde kyetaagisa wano nga Secretary General bw'abagambye kino ekifo kya bbanga ddene nnyo wano ekibiina kya National Unity Platform kyagulawo ebbanga erisukka n'omwaka era tubadde tutetenkanyawo mpola kuba sente zisepini nyingi naye era njagala okwongera okubeebaza nga maze obbetondera mbeebaza abakulembeze bannaffe mwenna aba MPs ba mayors especially the MPs mwebale nnyo it is your work nti wano twaguze zina ekizimbe kino ekifo basebo ne banyabo zino si sente za fundraising nedda zikyaliyo zino omulimu gwazo zino mwe ba MPs ne ba mayors n'abakulembeze mwena mwe sente zimukuŋŋaanya sente eziva mu palamenti ne ezituweebwanga ekibiina eziva mu babaka njagala mmanye this is your work mwebale nnyo mwebalire ddala wano twakwalingawo ebbanga erisukka omwaka ne tugenze tutereezaawo mpola paka olwaleero njagala okwebaza in a very special way abantu bano bali 2 3 oba 4 njagala okwebaza Secretary General waffe yimuka bakubireko ku ngalo era omulaba council foreman mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza Chairman Nyanzi yimuka bakubireko mu ngalo oyo Chairman Nyanzi we tuba twagala emirimu gya Robert Style yajja olumu ajja nga atambula ng'omukadde olwo najja nga yeesibye ng'omusiraamu n'akola ebintu ebyo weebale nnyo ssebo weebalire ddala omulimu gw'amaanyi gw'okola njagala okwebaza omukwasi wa ssente zaffe Council Benjamin Katana aliwa weebale nnyo ssebo weebalire ddala oyo abadde nga ajja wano nga bamutunuulira abamu ga tebamutegeera baga omunyakole yaguzeewo nga tugamba sebo weebale nnyo weebalire ddala emirimu gyonna gyokola abakulembeze bannaffe leader of opposition n'abalala mwebale nnyo bafusoja baffe abakola underground sigenda balabisa sigenda kwogera mirimu gye mukoze wano kubanga obusajja buyinza okubanyiga naye mwebale nnyo mwebalire ddala this was a connected effort naye ate okuba nti kino ekifo tusobodde okubeera nakyo for more than a year ne tukimaliriza bwetti nga tebamanyi ne tujja nga tebamanyi tutuse wano nga ne BBC tamanyi kitegeeza tusobola n'okwekanga Museveni atulaba nga tuli manju nga tamanyi twabagamba ffe tuli babanda bwe tuba tusazeewo okukolera ekibanda tusobola okubikola ate ne tubimalayo yes tuli mukola discipline tuli mukola mpisa tukole buli kintu mu mateeka naye every now and then tuze tubalaga nti ffe tuli babanda ebyaddala biri message yange eri abantu ba Busoga n'abantu ba Eastern Uganda this is home wano waka kino kye tusobola okukola kati tetunaba kutuuka mu buyinza ate tukyanyigirizibwa ne bwe muba mufunye ekifo mukikulaakulanya nga mwekwese mujjawo nga mwekwese singa twalina ekyobugagga kye bayita eddembe
nga tusobola okujja wano ne tupulaninga ffena nga tebatulemesa ate wano wandibadde wakabi okusingawo. So kye tusobola okukola kati nga tukyanyigirizibwa tujja kikubisaamu emirundi mingi nnyo bwe tunaba tufunye eddembe lyaffe. Naye era bannange bakyogeddeko bannange nti bino tubikola okubalaga akabonero ka Uganda empya. Tetulina ssente nyingi naye eggwanga lyaffe lirina ssente era bwe libanga ssente ezo ziri mu mikono gy'abantu abaagala eggwanga abaagala progress tusobola okukola ebyamaanyi. Tunuulira NRM efuuza Uganda okumala emyaka 4 naye tebalina wadde mu Kampala tebalinayo ekifo kyenkana bweki. NUP teyimiridde ku ffe ffekka. Omusingi gwe tuli mu kuzimba gwa generations to come. Era mwenna abakulembeze abagenda okuddamu okulembera NUP tubasaba mugende nga mubuildinga on to the next generation. Tusobola okukola bino ebintu ng'abaagala ensi yaffe. Kyetukola si kya leero. We are building this institution to outlive us. Twagala tukomewo wano emyaka ani oyo yawoggananga nga tuwa obubaka buno bakuguze. Twagala tukomewo wano nga tuli mu 50, 60, 70 nga abalibeerawo bongeddeko nga wanene nnyo nga walungi nnyo nga weeyagaza. But for now tusinzire wano tukole emirimu egyetaagisa okukola. Wano nyinawo office nange era mbasuubiza wajja kubawo ekiseera nga president gennyini ajja wano n'akampingawo wiiki namba n'abakulembeze baffe babeerawo wano tetupangisawo waffe waka. So tuweererezewo emirimu abakulembeze b'omu Busoga musinzire wano mu coordinating Busoga yonna. Tulina obuwagizi bungi nnyo wano. Twagala obuwagizi obwo nga bwenkanankana n'abakulembeze be mugenda okuleeta. We have a lot of support but we need to harness that support. Support gye tulina eringa enkuba etonya nga nnyingi etonya non-stop. Era ng'ennyumba eriko amabaati naye nga tekuli lugogo. Kati twagala muteekeko engogo ku mabaati ago muteekewo ne pipa tukuŋŋanye obuwagizi bwaffe obwo. Obuwagizi obwo support eyo efuuke abakulembeze Busoga ne West ne Eastern Region yonna efune eddoboozi mu parliament ne mu bifo byonna byonna. Twagala okwebaza in a very special way abantu beeyiganga wano mwatulondera meya mwebale nnyo meya waffe wali meya bawubireko. Kati twagala n'abakulembeze bonna babere ba NUP wano tusobola okukikola tukikole baganda bange. To the people of Busoga eri abantu b'e Busoga mugende mu maaso nga mutuwagira. Support gye tuwana wano yakabi nnyo ate population yammwe y'amaanyi. Kati eyo population tugende nga tuzigatta tubeeri population y'e Buganda gigatteko y'e Busoga gigatteko kiba kikambwe nnyo. Naye ate mu abaana b'e Busoga mumanyi n'obikola era njagala mubikole kubanga tusobola okukikola. Meseji yange egy'okusembayo njagala giweereza abakulembeze bonna ab'omu Busoga muno aba NUP n'abatali ba NUP. Bino bulijjo tubagamba nti tulina ekibiina ky'ebyobufuzi naye tetuli kibiina kya byabufuzi. Muntegeera? We are not a political party but we have a political party. Kyetuli kinene nnyo n'okusinga NUP. Tuli people power. Tuli maanyi g'abantu, tuli ddoboozi ly'abantu. Era ag'amaanyi g'abantu ge tukuŋŋanyiza mu kibiina ekiwandiise kye bayita National Unity Platform. Ng'ennyukuta eri makati eya U etegeeza unity. Twagala okwegatta n'abantu baffe bonna abaalaba edda amazima abagalabye kati abali mu kugalaba n'abagenda okugalaba enkya. Njagala obaweereza mwenna obubaka neebaza bonna abagenze batwegattako. Naye waliwo omuntu gwe njagala ennyo mu abasinga e Busoga mumuyita maama naye nze muyita senga kubanga senga wange. Mumutegedde senga wange nze neddira mbogo ne senga wange maama wammwe Right Honorable Rebecca Kadaga naye yeddira mbogo ye senga wange. Nenze okwemerera wano eyiganga musindikire obubaka mukole nti ifwe tumwenda ino
senga ffe tukwagala obusajja tebukwagala lwaki obwesibako oli quality jangu tukyuse embeera buno omusajja obukuzaalawa naye kambirike senga kasitabimanyigo naye senga ffe mugambe ffe tumwagala ate namwe abantu b'ebusoga emanki bagambe naye mukiraba mwe temubiraba temubimanyi ekisemberayo ddala kuba saagadde ekisoosa bwe ngisoosa mujja kuba embeekuulo mukimanyi nti sazenzeka enabadde nzija wano nagambe first lady titugenda kugulawo ekitebe kyaffe ebusoga ne mugamba naye wayinza okubayo tiyagasi naye mbadde nsaba omperekereko maama nakkiriza okumperekerako maama tewapulanize kumira ku bantu naye nsaba ojjewulire ku bantu obabuzeko nobabuza nti koddeeyo olabisiza mwenna basebo ne bannyabo mwe balekeka kukkula lino. Thank you, Madam First Lady. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugende maaso tukole busoga. Tugende tukole mukunge. Kino ekibiina kyatandikira wano. Kyatandikira mu busoga. Missoni yaffe eno yatabukira wano ku Bwabugiri ne yeeyongerayo. Kakati, please own this. This is your party. This is your thing. This belongs to you. Own it, love it, develop it, guide it, and push it forward. Thank you very much. Kibumba abampere enkabi nekyabazinga afunguwe. Bwebityo munnange nga bw'obiwulidde tuli Iganga Town. Ekitebe kya Nuupu ekipya kimaze okubeera nga kizimbwa. Kakati ebyo byonna ggwe bifunamu ki muganda wange? Kitegeeza nti waliwo obunkenke ku sayidi ya NRM. Era ndowooza ansa bagenda bagifuna bano abaana bazzaako ki? Abaana bano bazzaako ki? Kubanga olwedde bakulaga nti batandise okubeera nga bakola establishment ey'amaanyi okwetooloola eggwanga lyonna. Omuntu bw'asoboledde okuzimba ekitebe ng'ekyo kiba kitegeeza nti ate bwe ba mobilization ku ground ba foot soldiers n'abalala bonna ba mobilizers kitegeeza bagikutte kannabwala. Katumba kuno kuswala eri ekibiina ekya NRM era y'ensonga lwaki munnange kimanyi bulungi nnyo nti Musevenism yajja kusigala ng'akyatutawaanya ne NRM ejja kuba yagenda dda n'okutuusa kati we tuli essaawa eno gwe kyomanya nti NRM esiibula egenda kubanga terinawo mirandira yadde n'akamu. Terinawo mirandira yadde n'akamu. Bano bakyali mu kulwanagana ng'ate eno balowooza kuzimba by'abalina kuzimba mu myaka 40 tekijja kusoboka kubanga ate bo era bitugenda kumutendera kati nga zi embassies zetulabye Amin ze yazimba emyaka emingi ennyo gikimaze oba gye zimaze nga gye ziri mu mawanga amalala n'emyaka emitono ennyo Amin gye yamala ku bukulembeze bw'eggwanga byonna babitunze ne babimalawo bagenda batunda butunzi byonna bwetulaba embassy ya Uganda nti waliyo ekizimbe kikino Amin yakizimbayo. Naye munnange bano bo omanyika waliwo abantu abamu nga ye tasobola kuzimba nnyumba ye ng'afuna omusaala munene nnyo mu gavumenti naye ng'okuzimba ennyumba mwagenda okuba mwali suluba ng'avudde ku retirinze nga tasobola ng'ajja kubeera mu muzigo era batuuka okubeera nga omulimu guggwawo addeyo mu kyalo famire yeesaasaane bwetyo naye nga bakugamba nti oyo yali gavana wa kino, oyo yakolanga kino, commissioner wa oyo, naye nga bamuwa housing allowance bamuwa na buli kimu medical n'ebirala byonna naye nga tasobola kuzimbako yadde ne rooms 3 mwasobola okulitayaringira. Kati NRM tesobodde kubeera ng'ekola ekintu ekyo okuleka mpozi nti General Museveni agenza azimba zi state lodges okuva mu bifo bino ebirimu ebyobuwangwa. Waliwo omuntu eyali ampa ku story eyo nange nagibawaako wano era nja kumuleeta wano atunnyonnyole kubanga bikwatagana na byabuwangwa bya Luvuutu lwaki zonna gyazizimbye ekirabikira ateebereza okubaayo nti amaanyi g'oluki
g'emisambwa n'ebira tugenda kuba tubyogerako wano lunaku lumu lujja kuva munnange nga lwakwogera ku ekyo kubanga awo omukulu ategeerawo nnyo. Kale munnange obunkenke bw'amaanyi era omuntu yenna alaba kino bw'oba oyogera ku NRM kufuga Uganda emyaka 10 kati gwe ky'obumanya nti nno kirabika akati akaalira egenda kakwasa Nuupu kubanga ye yeetegese okutwala eggwanga mu maaso kubanga already erina ne weebeera. Kuba kufe wano mu nkola yaffe ey'abaddugavu omuntu gwe tubalanga ali successful ye muntu eyazimba ye muntu eyeevuga era baga nti oyo yazimba yeevuga owange alinawo bwe bugagga bwe batunuulira obw'okungulu naye obugagga obw'omunda okitegeera ye people power nga Bobi Wine bw'ayogedde naye na bino ebyokungulu still n'okuzimba amakanda ensibuko kikulu nnyo kubanga okuzimba kikulu nnyo omuntu okubeera nti alina ennyumba kikulu nnyo okwevuga si kikulu kiri awo tufulanga bano balina zimpenkuni batomera bazitomeza bakola batya baziguze emmotoka ez'ebbeeyi naye era still okutubbako ettaka lyaffe n'okututta okutukyayisa ensi yaffe ne tugidduka bye bintu ebikulu bye mulina okutunuulira ennyo. Kati gano amakanda Nuupu geesimba ako ge balwanyisa kubanga boogera ku kugula ettaka ne bazimbawo kiraba ate bali kye batayagala baagala ettaka mulyamuke mulitundi mulibaguze mugende mukube ebyeyo mugende mu nsi z'Abawarabu mulidduke kye baagala naye Nuupu eremeddeko era kyakulabirako kinene nnyo eri abo bonna nze bempita ababuyabuya ababuuzabuuza ebintu ebitategeerekeka kati abo tebalina gye batwalagwa. Muganda wange omuntu asimbye amakanda omuntu akulaga asimbye amakanda nga gwe gwowagira omuntu oyo akamalawo emyaka 4 asimbye amakanda akulaza asimbye emirandira mu ttaka eyakamalawo emyaka 4 alemereddwa emirandira giri kungulu giti osobola omusigukulawo amangu. Kakati muganda wange ani ayinza okusekiwalinga future nga bwe batugamba ekyo muganda wange kirabwa n'ayonka naye nga yogayoga Nuupu era buli munnayuganda yenna ekibiina kino naddala ekikulembeddwa abavubuka abalabufu be bayita abali civilized be bayita batya mu luzungu abagunjufu obugunjufu kati butandikira mu Nuupu tebutandikira ku bali abagula ettaka square mile na square mile bagobeko abantu batekeko ente abaliisa ente emmere y'abantu bagiriisa ente ne zigirya ne bazitekamu ente akubuuza kati nze nzikolere ki mu jjoogo lyabwe abo nga ye buli ttaka alirabanga eryokulundirako nti agobeko abantu batuke n'okuvayo eyo weewawawuwa bajje bagule newalambu bajje bagobeko abantu balundireko ente kati oli mwe mugendewa obutafaanaganako ngaabo abawagira ebintu ng'ebyo ebitakwatagana. Bannayuganda mulina okubeera nga kwegamba mutunulira ebintu bino mu ngeri ey'ekisajja kikulu ne mutegeera obukulu bw'ensonga era muwagire ekyo ekyefaanaanyiriza okuzza ekitiibwa kyammwe oba ekifaanagana nga ekitambulira mu kkale ezo ezigenda okuzza ekitiibwa kyammwe nga bannayuganda. Mulekerawo okwesembereza ebintu ebyabagwira ebigendereddwamu kubagobaganya ewammwe tunda genda tukuwa emmeka kwata abo oba toyagala gwamanyi okitegeera bakugula oli mwavu ne bakujereegerera ate onookola ki sente ozaagala oyagala genda gula bodaboda ng'otunda ng'ojja ogula bodaboda nga bagikubbako batakuba kayondo oba owonye ng'ogenda ofuna eya looni ng'osasula obuwanana bwa ssente ng'ate oba onootera ogimalayo nga bagikubbako bo bennyini nga baddamu bagizaayo nga ggwe muganda wange ate olusigalamu anti pikipiki bagikubbako naye ng'ate abaagikuguza era be baagikubbako ne bagizaayo ku katale ng'omadde onootera okumaliriza okusasula muganda wange
bajja bagiraba ekyali namu agikubye bulungi gwolowooza okuuma kikyo kale ennaku efaanaganako bwetyo bannayuganda musaanye okubeera nga mugifuuwa mu ŋŋombe era nga muwagira ebyo ebigenda okubeera nga bizza ekitiibwa kyammwe nga bannayuganda muwagire abaana abammwe abaawano tofa ku ggwanga ddiini wabula ggwe manya nti ono munnayuganda era byayogera abyogera nga munnayuganda nga bwolaba Idi Amin bw'owulira ng'ayogera olaba nti ayogera nga munnayuganda tayogera nga mugwira kati wali abantu bo ng'olaba kugamba bo bamunyunguza mbumunyunguza gold biki byonna tuwulira buwuliza endagaano za zi kampani muganda wange ebintu ebyo njagala bitunuulire ng'ekintu ekikulu ennyo before anything tonalowooza ku ggwanga tonalowooza ku ddiini tonalowooza ku ki sooka olowooze ku munnayuganda nga ggwe n'obuyinza ani gw'olonda oyo munnayuganda oba bw'aba si munnayuganda tasobola kwagala ggwe munnayuganda era ajja kwagala banne bamanyi bwe bagatta obuvo tagenda kuwagala ggwe kubanga takumanyi era nabo bennyini bajja bamanyi tuzze kuwamba kugobamu bannansi ekyo kyo nkibabuulira era mukimanye bwe mutakimanye kitegeeza nti mugenda kukaaba ne bazzukulu bammwe bajja kukaaba n'abazzukulu b'abazzukulu bammwe bajja kukaaba kubanga mmwe bajjajjammwe mwali mu okutegeera ekituufu muwooza kimu oyo muganda nedda waakiri omuntu omulala yenna muganda wange lino eggwanga lirina kubeera mu mikono gy'abannansi okusobola okufuna emirembe waliwo omwami omutakalangwa saidi z'ebugerere eyo sitoori ngenda kujja njikwe wano saa zino Museveni kennyini amugamba nti waliwo baabira nti bajja ne bandoopera nti obba ettaka ly'abantu kalangwa linnya lyabaki linnya ly'abanyarwanda abanyarwanda si babi nti tubaboola nti banyalwakwa banyarwanda naye teebereza kalangwa yagoba abantu ebugerere ku ttaka ly'abagula naye abantu beebuuza ani amuwa ssente tugenda kuba tubiraba mu mboozi zaffe eziddako awo nja kuba nzija nkunyonyola ebintu ebyo naye bibadde nga ebbanga lyonna nga Museveni atunula kati ajja abyogereko naye tugenda kuba tubiraba mu mboozi yaffe nja gireetanga mboozi tugirabe mu bulambulukufu bwayo atusobole okutegeera obukulu bw'ensonga kubanga twagala tuvuunule kimu ku kimu tusigane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talaaje nga bulijjo akuume